Nali mbuzaayo ennaku 3 okussa omukono ku mpapula z'okwawukana. Babiri nasanga ekintu wansi w'ekipande kyaffe, wansi awo ekyakyusa buli kimu. Amannya gange nze Brenda, mbeera Najeera, mu maka agaliko ekikomera. Nze ne baze Patrick ge twazimba ffenna mu myaka 7 egy'obufumbo. Tulina abaana babiri, Trevor ow'emyaka 6 ne Amara omuto eyakaweza emyaka 3. Wabweru twalabikanga famire ey'e Kampala etuukiridde, nga naye munda twali tufa. Okumala emyezi 14 nze ne Patrick twali tulwana. Si ntalo entonotono abafumbo ze basekera oluvannyuma, wabula entalo enzito, enzibu, ezisaanyaawo emmeeme. Entalo ezaggwa nga yeebase mu kisenge ky'abagenyi. Entalo ezaggwa nga nkaaba mu kinaabiro ku ssaawa 8 ez'ekiro. Nga mbuuza Katonda kye nali nkoze ekikyamu. Patrick yalekeraawo okunkwatako. Yalekeraawo okubuuza ku lunaku lwange. Yakomangawo ewaka kikeerezi ng'awunya omwenge n'okunneewalanga. Natandika okwambala empeta yange ey'embaga ku mukono gwange ogwa ddyo. Obujeemu obutono, okusiibula okutono. Omuwabuzi waffe ku by'obufumbo mu kkanisa ya Watoto, Musumba Bagonza, yatutegeeza nti twalina enjawukana mu nneewulira. Yatubuulirira era n'atusabira, wabula tewali kyakyuka. We bwatuukira mu Okitoba w'omwaka oguwedde, twali tukkiriziganyizza mu kasirise awatali katemba engeri gy'okkiriza okuziika omuntu gw'oyagala. Twandiyawukanye. Bannameteeka baali bamaze okwogera, ennyumba yali egenda kubeera yange, ye Patrick yali agenda kutwala emmotoka yaffe Fortuna. Twali tugabanya obulamu ng'omuddala gwa katale mu kiseera ky'okuggalawo. Wabula njagala otegeera ekintu kino nga sinnagenda mu maaso na mboozi eno. Nze sikkiriza mu bulogo. Ndi Mukristaayo eyazaalibwa omulundi ogwokubiri. Nasoma era mu yunivasite era nina digiri mu by'obusuubuzi okuva e Makerere. Mbeera mu Kampala so si kyalo. Nalowooza okweraguza n'emmandwa n'ebintu ebyo byonna by'abantu abatagenda ku ssomero. Nalowooza nti entalo ez'omwoyo engeri abasumba ze bakozesaamu okunnyonnyola okusalawo okubi, wabula nali mukyamu. Amannya ge ye babiri. Yali atukoledde emyaka 3. Yava Masaka. Omukyala omusirise ng'alina emyaka 30. Omukozi ow'amaanyi ate nga mukakkamu. Yali mukakkamu nnyo eri abaana bange. Era yali ampitanga Mama Trevor n'ekitiibwa ekyawulikikanga nga kya nnamaddala. Babiri namwesigira ddala kuba yalina ekisumuluzo ky'ennyumba yaffe. Yali amanyi enkola zaffe. Yali akimanyi nti Patrick ayagala nnyo caayi we ku ssaawa 12:03 zennyini ez'okumakya. Era nti nange sisobola kwebaka okuggyako ng'oluggi lw'emmanju lusibiddwa. Mu buli ngeri entuufu yali kitundu ky'amaka gaffe. Kale bwe yankubira essimu mu Novemba, nali kwa Acacia Mall Gardens nga neefuula ali ekyemisana, naye mu butuufu nali mu bulumi. Bwe yankubira essimu yaŋŋamba nti, Mama Trevor, neetaaga okubaako kye nkulaga. Nsabodde waka kati. Wabula nkusaba tobuulira muntu yenna. Nawulira okutya mu nze. Era nawulira okutya mu ddoboozi lye. Era bwe ntyo navuga nenzirayo amangu ago. Nasanga babiri ng'ayimiridde mu kkubo ebweru w'ekisenge kyaffe ekikulu. Yali akutte akabumba akatono akaali kazingiddwa mu lugoye oluddugavu. Emikono gye gyali gikankana. Omukazi ono eyatta enkwale nga tawuguka, era lumu yagobako eyali ayagala okubba mu luggya lwaffe n'ekisero. Wabula essaawa zino yali akankana ng'omwana omuto. Nkisanze wansi w'olubaawo olwo wansi bwe yaŋŋamba.
okumpi ne wardrobe. Olw'omunsonda bulijjo oluwuuma. Yakikwata n'akiteeka wansi wakati waffe. Tewali n'omu ku ffe yaddamu kukikwatako. Olugoye oluddugavu olwasibibwa n'obuwuzi obumyufu nga luzingiddwa emirundi 7. Kyawunya ng'ekintu kye nali sisobola kutegeera, ekintu ekikadde era ekisongovu era ekikyamu, ng'ennyama n'omukka n'ekintu ekirala wansi nga tekirina linnya. Kyaliko amalibwa agaakolebwa ng'amafundo. Olugoye olwo lwasiigibwa amabala mu ngeri etali ya kimpowooze. Babirye bwe namugamba mpola, kino kyavaawa? Yanziramu nga ŋŋamba mbadde nsanga ebintu bingi eby'enjawulo okumala emyezi. Nali simanyi kyakukola. Nali ntya nti oyinza okulowooza nti nze nabisimba. Nali ntya nti ojja kungoba. Ne Maama Trevor, obufumbo bwe bumenyeka era ndowooza n'asirikamu. Olwamala n'ayimirira n'assa omukka. Ndowooza waliwo abuleetedde okumenyeka. Okutwalira awamu ebintu ebyo byali 7. Ebintu 7 ebyakwekebwa mu nnyumba yange yonna nga biteekeddwamu n'obugumiikiriza n'obutuufu obwategeeza amangu ddala kino tekyali kya kimpowooze. Ono yali muntu eyali amanyi amaka gaffe, omuntu eyali atambuddemu mu ddembe, omuntu eyalina obudde. Babirye yali amaze emyezi 5 ng'abizuula era ng'akuba ebifaananyi buli kimu kye yalabanga ku ssimu ye. Ekisooka yakisanga mu Julaayi. Akafaananyi akatono ak'ebbumba akaali kafaanana ng'omuntu nga kaziikiddwa mu ttaka ly'ensuwa ennene ey'ekimuli mu ddiro lyaffe. Ensuwa y'ekimuli Patrick gye yali angulidde okujaguza emyaka gyaffe 5 mu bufumbo. Yali atereeza ekimuli kino engalo ze ne zikikwatako. Ekyokubiri kyali mu ffumbiro. Oli yakikolera mu bbanga ettono emabega wa firiigi. Olupapula oluzingiddwa nga luwandiikiddwako ebigambo bye yali tamanyi nga lusibiddwa ku bye yali alowooza nti magumba g'enkoko. Ekyokusatu kye kyasinga okutataaganya kyali wansi w'ekitanda kya Mara, ekitanda kya muwala wange ow'emyaka 3. Enviiri ezisibiddwa n'obuwuzi ne zinywezebwa n'ekintu ekyalabika ng'empiso. Babirye yagamba nti bwe yasanga ekyo yafuluma ebweru n'atuula mu luggya okumala eddakiika 20 nga tannadda munda. Ebirala byali mu kisenge mu kinaabiro ky'abagenyi mu ofiisi ya Patrick ey'ewaka ne wansi w'olubaawo lwa wansi mu kkubo mwe yali asanze ekisembayo ku makyago. Ekyo ekyasembayo okumumenya akasiriikiriro. 7 nga biteekeddwa mu ngeri entegeke, maapu y'amaka gaffe, maapu y'okuzikirizibwa kwaffe. Nakubira Patrick essimu. Njagala okugamba nti yakomawo mangu ewaka. Nankwata era kino twakitunuulira wamu. Oyo embeera gye nali njagala ebeerewo. Ekitiifu ekyaliwo kwe kukwata essimu yange n'ayogera mu ddoboozi erya flat. Era nga likooye n'agamba nti Brenda kati kiki? Era nawulira mu bigambo ebyo ebina ddala we twali twagwa dda. Naye nze ne mugamba era ekintu mu ddoboozi lyange erikkakkamu erya nnamaddala ekyamuleetera okuwuliriza. Yakomawo ewaka mu ddakiika 40. Yayimirira mu kkubo n'antunuulira era n'atunuulira ebintu ebyo7 ebyali biteekeddwa ku lupapula lw'amawulire okumala ebbanga eddene ennyo nga talina kyayogera. Awo lwamala n'agamba nti ani abadde mu nnyumba eno? Twetunuulira era ffembi twali tumanyi ekyokuddamu. Amannya ge yali Sisi, mukwano gwange ennyo okuva mu senior 3 ku Gayaza High School. Emyaka 18 egy'omukwano. Yali metroni wange ku mbaga yange. Yali ankutte ku mukono mu biseera byombi by'okuzaala. Era yalina ekisumuluzo kya sipeeyi eky'ennyumba yaffe.
kye twamuwa oluvannyuma lwa mama Patrick okulwala era nga twetaaga omuntu okutukebereranga ku baana. Ekisumuluzo ekyo yali akyakirina. Yajjanga mu maka gaffe emirundi 2 buli mwezi. Yali amanyi ensengeka yaago kubanga ebiseera ebimu yalabiriranga abaana baffe. Yatuulanga naffe ku mmeeza emu ne tulya emmere wamu era ne ku ssekukkulu twali ffenna ne tusabira wamu. Oba kumala bbanga ki? Oba yali amaze bbanga ki ng'atumenyawo mpola mpola mu nkola n'obugumiikiriza? Ku lunaku olwo saamwatulira, wabula Patrick yali ayagala nkikole. Yali munyiivu mu ngeri gye nali simulabangako, nga musirise era nga munnyogovu, wabula ng'atuukiridde mu busungu. Naye nali neetaaga okusooka okutegeera. Nali neetaaga okumanya ensonga lwaki atumenyaamenya. Nakubira ssenga wange e Kampala essimu, omukazi ow'emyaka 6 eyali omukkiriza ennyo mu Katonda. Namugamba bye twali tuzudde. Yajja akawungezaako n'omukazi gwe yali yeesiga. Omukyala ono sijja kumutuuma linnya. Eyategeera bye twali tutunuulira. Era ensala yaweebwa ewataali katemba, ewataali muzannyo gwonna gwe nali nsuubira. Bino byateekebwawo okuleeta okutabulwa wakati wo ne mukyala wo. Obusungu ewaali omukwano. Si kipya. Eryo eribadde wansi w'ekitanda ky'omwana lye lisinga okutiisa. Era omukyala yambuuza ani yaliteekawo. Ne mugamba okuteebereza kwange. Mwattu teyalabika nga yeewuunyizza, wabula yali munakuwavu. N'amala n'agamba bulijjo omuntu aba wa ku lusegere, abali ewala tebasobola kuyingira mu kisenge kyo. Bwe nasembayo okusinkana Cissy mu dduuka lya Kaawa Kololo, mulujjudde kubanga Patrick yakkaatiriza nti sikikola nzekka oba mu kyama. Cissy yakyegaana okumala eddakiika nga 4. Olwo n'atandika okukaaba. Amazima gaavayo mu bitundutundu. Engeri okwatula gye kukola bulijjo kibi era nga tekituukiridde era nga kyewa obujulizi, nga wakati buli kitundutundu waliwo okusirika okuwanvu. Cissy yali yeeyagaliza Patrick. Yali yatunuulira embaga yaffe n'afuna obuggya mu ndamu ye. Buli yasitulanga abaana bange ng'awulira ennaku etaliiko linnya. Era emyezi 14 egiyise bwe yalaba obufumbo bwange nga butandise okutabuka. Olunaku lwe namukubira essimu nga nkaaba oluvannyuma olw'olutalo lwaffe olw'entiisa olwasooka, waliwo ekintu mu ye ekyali kisazeewo. Si kusalawo mu bumanyirivu, ekyo kye yaŋŋamba, wabula kino teyagenda kukinoonya, naye yalina omuntu gw'amanyi, omukazi e Lubaga gwe yagaana okumpa erinnya. Era omukazi oyo yali amugambye nti kyonna kisoboka, era okusobola okwanguya okumenyaamenya okugaziya enjatike yaliwo edda. Yamusasula simanyi mmeka. Yamuwa ekisumuluzo, oba yajja ye kennyini oba bombi. Ekiseera kye yampa kyali tekitegeerekeka bulungi mu bugenderevu, era nasalawo obutakinyigiriza. Ng'emikono gyange gikankana okwetoloola ekikopo kya Kaawa omunnyogovu e Kololo. Wabula kyemmanyi kiri nti yajja mu maka gange, mu maka ga mukwano gwe ennyo, era n'atuliisa nga tufa mpola mpola. Sigenda kukugamba nti ekyajjira kyali kyangu, si bwe kyali. Nze ne Patrick twalina ekkubo eddene era nga liruma nnyo. Twaddayo wa Pastor Bagonza era yajja ewaka n'ayokya ebyokoola ebyo. Ne tusaba n'okulongoosa ennyumba ne anointed oil. Kye nsobola okukugamba nti waliwo ekyakyuka. Si mu bwangu, si mu ngeri y'amagezi, naye omutindo ogw'enjawulo ogw'okulwana kwaffe gwakyuka. Akasiriikirira akannyogovu akali kabeera mu nnyumba yaffe ng'omutuuze ow'okuna katandika mpola okusituka okuvaamu. Patrick lumu yankwata ku mukono akawungeezi nga tulaba TV era yakikola okumala ebbanga eddene. Tetwassa mukono ku mpapula ezo ez'okugattulula. Ate ye Cissy okuva ku lunaku olw'e Kololo siddangamu kwogera naye. Simanyi oba tuliddamu n'okwogera.
ennaku y'okumufiirwa yanjawulo ku nnaku yonna gye nali mpulidde emabegako. Tekiwulikika nga okulya mu nsi olukwe ddala, wabula kiwulikika ng'okuzuula nti ettaka ly'obadde oyimiriddeko lirimu ekituli ekiseera kyonna. Kiwulikika ng'ekika ky'okuwunya kye nkyalina mu bwesimbu nga nzija kubeera nakyo emirembe gyonna. Njagala nkomekkereze ne babiri. Namwongeza omusaala mu bwangu era akyali naffe, akyampita Maama Trevor, akyagolola essaati za Patrick bulungi. Wabula namubuuza omulundi ogumu oluvannyuma lwa buli kimu lwaki teyantegeeza mangu. Yasirika okumala akaseera awo n'aŋŋamba nti Maama Trevor, nali ntya, ndi mukozi bukozi. Singa nakugamba ebintu bino n'otanzikiririzaamu, naalibadde sikyalina mulimu kati, naalibadde sirina waakudda kuba nali sirina bukakafu bumala. Era yasiriikirira. Nali njagala nsooke nkakase. Nali saagala kusaanyaawo mukwano wakati wo n'omuntu gw'oyagala olw'ekintu kye nali sikakasa. Yalinda okutuusa lwe yakakasa, yalinda okutuusa lwe yafuna obujulizi omusanvu, okutuusa lwe yali azimbye omusango n'obwegendereza bumalanga n'omukazi eyasoma mu yunivasite yazaalibwa omulundi ogwokubiri. Nga takkiriza mu bintu bino, nali nina okuyimirira ne ntunula. Ebyo byonna yabikola mu kasirise yekka ng'atidde. Ekigambo saved sikikozesa mu ngeri ya kimpowooze. Siri mukyala wa Katemba, wadde ng'emboozi eno eyinza okulaga. Naye ye yatasa obufumbo bwange, yatasa ab'omu maka gange, yalaba kye nali ennyo okumpi era nga nkyesiga nnyo nga sisobola kukiraba. Era yalinda mu kasirise akaseera akatuufu okukindaga. Amannya gange nze Brenda, mbeera Najeera mu maka agaliko geeti, nze nebaze Patrick ge twazimba ffenna era tukyagazimba. Singa emboozi eno ekusanga mu kiseera ekizibu mu bufumbo bwo, nsaba okimanye nti si buli kikulumba oba ekirumba amaka go nti kiva bweru waago, era si buli malayika enkuumi nti yeerangirira. Oluusi ye mukazi yekka agolola essaati z'abalo ku ssaawa 12 ez'okumakya ng'alaba, ng'alinze era mu kasirise ng'abala. Subscribe and hit the bell icon so that you don't miss another story.